oyo musawo yu yadduka yuyo mfoto kujanja kujjanjaba abaana bali muno bafa tewaliwo abajjanjaba omwana wange afiidde mu kavuyo abaana bali eno bafa abaana bano babebi bafa baabo yuyo omwana yuyo afa baliwo abasawo babano baliwa abasawo bali eno beebase ssebo bazana okuba bali mu kwegatta fetuye n'abaana bafa. Omawulire ge tulinawo bwe twogerera ng'ensasagge egudde mu ddwaliro e Mulago abaana bafudde mu nfa etategerekeka mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero nga kuliko n'omwana ow'omu ku bayimbi aba protectinga gaini zaabwe. Wuliriza bulungi nnyo omusajja oyo golaba mu kifaananyi bamuyita Green Daddy y'omu ku bayimbi abaalabwako nga batembeeta era nga bayimba ku bivvulu oba kulaale eza Jeno Yoweri Kaguta Museveni era nga bategeeza bannayuganda mulonde Jeno Yoweri Kaguta Museveni ebintu bigenda kubeera bulungi nnyo. Wuliriza bulungi nnyo mu ddwaliro e Mulago ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero omusajja oyo gwolaba alikodinze obutambi obw'okumukumu ng'omwana we afudde ng'ezimu ku nsonga ezimuviiriddeko okufa bulagajjavu bw'abasawo ebyuma okubeera nga tebikola bulungi nnyo n'abasawo ababaddewo okubeera nga bali mu tulo beebase era omuwulidde mu katambi ng'agamba ng'era bw'ogenda omuwulira nti abamu balabika babadde balina mu kwegadanga. Green Daddy mu ku bayimbi abaalabikira ennyo Oziraale eza Jeno Yoweri Kaguta Museveni ng'ayimba nnyimba luyimba ku luyimba era ng'atembeeta ng'ategeeza ne bannayuganda mulonde Jeno Yoweri Kaguta Museveni yakutereera era ndowooza kakati birabika byateredde bulungi nnyo. Kakati wuliriza ekigudde mu ddwaliro e Mulago kye kimu ku ebyo bannayuganda abasinga obungi badde boogerako era bye babadde nga balwanirira okubeera nga bikyuka ku ssente enkumu n'enkumu ezaagerekebwa oba ezigerekebwa okusabibwa abalwadde nga n'abamu ku balwadde abateesobola ssente tebazisobola. Nkuleetedde ogenda kubitegeera eddwaliro lino nkuleetedde abamu ku bakulembera eddwaliro era nga njagala nnyo essira olisimbe ku mannya nga bw'ogenda okugawulira. Mulimu Babyanyima simanyi oba ono omukyala akulira eddwaliro lino alina oluganda ku Winnie Byanyima naye nga ye Byanyima ngenda kubulira ebimufaako ebirala. Mulimu ba Nuwamanya n'abalala nkugambye focus giteeke nnyo ku mannya. Abakulira eddwaliro ly'e Mulago bonna balabika nga balina sayidi emu gye bagwa wabula omuyimbi ye Green Daddy wenjogerera ng'akiguddeko oluvannyuma lw'okuba nti abamu ku bafiiriddwa abaana n'owuwe mwabadde kyokka nga yalabwako ng'atembeeta n'okuwaana nti ebintu bibadde birungi nnyo mu ddwaliro e Mulago. Nkuleetedde ezimu ku zi cases ezizze zituuka mu ddwaliro ly'e Mulago ng'abantu bafa mu nfa etategerekeka abaana baakazaalibwa bafa abaana babuzibwawo naye nga byonna bigenda mu maaso. Lino eddwaliro eppya oba gye muyita Mulago omupya kye tuyita Mulago Specialized Hospital eddwaliro eryaspendingibwako billions and billions of money kubanga ne sente ezaligendako ngenda kubeera nga nze kugamba then oluvannyuma nkutegeeze ebigudde mu ddwaliro ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero nga tumaze okubeera nga tutambula obitegeere bulungi nnyo. Omuyimbi Green Daddy eyalabwako nga y'omu ku baasinga okuyimbira ku lwale za NRM wenjogerera nga kakati gaakaaba gakomba era obutambi obw'okumukumu abukutte bulungi nnyo. Njagala obuwulirize mu bigambo bye, njagala owulize ne information gye nkuleetedde tubeere nga tutambula. Bagiyita Redison TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ate naba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambulira ddala ffenna nga bulijjo tusookanga ne tujjawo akalango kano kamu kokka ne tusobola okutolontoka mu nsonga zino awatali nsonga etutawaanya kankakuwe then nzije tweyongereyo. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente tezikuyita mu ngalo w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Bw'oba amaze okusubscribinga genda mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo zino zennyini ze tuba tukuleetedde tubeere nga tutambula tubeere nga tuwuliziganya ebintu obitegeere. Omuyimbi amanyiddwa nga Green Daddy nga ly'erinnya erimanyiddwa ono nga y'omu ku abo abaalabikira ennyo mu ziraale eza Jeno Yoweri Kaguta Museveni ng'ayimba era ng'ategeeza bannayuganda bannange mulonde Jeno Yoweri Kaguta Museveni ebintu byongera ogenda maaso n'okutereera era mu nnyimba ze yayimbanga era ensonga gye baalinga bategeeza bannayuganda wakati mu ziraale kwe kubeera nti mu malwaliro eddagala libeereyo mu malwaliro ebintu byongera okutereera. Omusajja ono yennyini ye Green Daddy ye yalabikira mu nnyimba ez'enjawulo ye yalabikira ku bituuti eby'enjawulo ng'atembeeta
asuusuuta awaanawaana era wano gwali mukolo oba yali show emu yali raale emu nga General Yoweri Kaguta Museveni alina gy'agenza okusaba akalulu. Green Daddy n'abaako ebigambo bye yagamba abalonzi abaali bazze okubeera nga bamulaba ye ng'omuyimbi era n'abategeeza nti ye munnange musajja aprotectinga gains ze. Kaakati ekimutuuseko mu ddwaliro e Mulago kyenjagala tutambuliremu wabula nga sinnakutwala mu nsonga ndala yonna, ngenda kusooka nkunnyonnyole ku mbeera nga bwebaddeeba ebbanga lyonna mu ddwaliro ly'e Mulago. Ezimu ku ezo ensonga bannayuganda abawererako ddala be babadde nga balwanyisa. Omu ku bano abayimbi Green Daddy ye ng'omuntu n'abadde oba oli awo nga tannaziraba nga kakati we twogerera alabika azirabye bulungi nnyo. Njagala tutambule mpola mpola ogende mu maaso n'okuba nga obiraba wuliriza bulungi nnyo. Mu ddwaliro lino ery'e Mulago oba Mulago omupya mwaka gwali gwa 2024 waliwo ripooti eyafuluma. Ripooti eno nga yali ennyonnyola, in fact yafuluma 2023. Ripooti eno nga yali ennyonnyola ku nfa y'abaana abato n'abamu ku bantu abaafanga mu nfa etategeerekeka. Ripooti zino zengenda okuwako akatonotono nga sinnakutwala wa Green Daddy n'ekimutuuseeko. Njagala kukulaga ebintu abamu ku bannayuganda bye bazze nga bakaayanira, bye bazze nga baleekaanirako era abasajja bano bebadde nga tebalabanga. Bino byonna nga bibeera mu ddwaliro e Mulago. Kakati wenjogerera bituuse ku ye kyokka nga mu bbanga si ddene yakalabwako ku bivvulu oba ku ziraale eno Yoweri Kaguta Museveni gy'abadde nga asaba akalulu, gy'abadde nga akubanga campaign. Kakati awo tusooke tuveewo. Mu mwaka wa 2024 oba 2023 nga ggwako waliwo ripooti eyafuluma ng'eri ku nsonga z'okufa era ng'okufa kw'abalwadde oba abaana abatono ddala nga kwavanga ku bulagajjavu obw'abasawo. Wulira, waliwo kye bayita neonatal fatalities 2022-2023 abaana 200 abaakakasibwa nti baali bafiira mu ddwaliro e Mulago wakati wa July 2022 ne June 2023. Inquiry zaakolebwa era akakiiko ka PAC oba Public Accounts Committee mu Parliament kagenda ne kakola okunoonyereza mu ddwaliro e Mulago ne bakizuula nti abaana abasukka mu 200 bafa buli lunaku. Baafa mu period eya 2022-2023 naye ng'ekibatta si kubeera nti babadde balwadde, si kubeera nti babadde bayi, wabula wuliriza ekibatta. Ekyatta abaana abo abasukka mu 200 bwe bulagajjavu bw'abasawo okubeera nga baaliwo naye nga kigambibwa okuba nti baali tebali serious kuyamba ku bantu abo. Ensonga ey'okubiri non-functional medical equipment ebikozesebwa okubeera nga tebikola oba oli awo nga tebikozesebwa mulimu gwe birina okubeera nga bikozesebwa nga bikolebwa. Kakati ebyo kye kimu ku ekyo ekyatuuse muyimbi wammwe manyiddwa nga Green Daddy. Ensonga y'emu eyamutuuseko mu ddwaliro e Mulago nga abasawo weebali naye nga beebase omwana we gwazaala bambi n'agenda mu maaso n'okuba nga yafudde. Wuliriza, waayitawo akabanga katono ne wabaawo amawulire agaafuluma nti ezimu ku zi cases eziva sides eyo waliwo kye bayita disappearance of babies. Waliwo abaana babbibwanga mu ddwaliro ly'e Mulago nga babbibwa ng'olumu abasawo ddiiru ezo babadde nga bazibeeramu. Abasawo nga babeera mu ddiiru ezifiiramu abaana. Kati wuliriza, mu mwaka gwa 2025 waaliwo operation eyagenda mu maaso mu ddwaliro eryo ne bakizuula nti waaliyo ebyuma nga ICU oba ebyuma ebisangibwa mu ICU intensive care unit nga tebikola. Si lwakuba nti bifu ng'ebyuma biramu naye mbu ng'abasawo tebaliyaba byoperatinga. Kyokka nga abasawo awo mu butabaayo si nti eddwaliro teryaba pointinga. Waliwo abamu ku bagambibwa okuba nti bali omusaala ogw'okukola ogwo omulimu wabula nga tebagukola. Buzo ne byeyongera ddwaliro ly'e Mulago. Uganda ne bakuba enduulu era ne batandika complaininga. Ne wabaawo kye bayita supply shortages. Waliwo complaints oba okwemulugunya okuzze kubeerawo era okuzze kufulumira mu bantu ab'enjawulo okuva mu ddwaliro ery'e Mulago babadde batera okgendayo era ng'okwemulugunya kuno waliwo n'okwatwalibwako mu kooti High Court Justice mu 2025. No, waliwo omulamuzi wa kooti enkulu 2025 akigambibwa okuba nti yagenda mu ddwaliro private ward ate walaakinga kye bayita basic supplies nga insulini, nasogastric tubes n'ebirala ebikozesebwa mbu nga tebiriiyo. Si lwakuba nti tebibaayo nti tebiteekebwayo wabula nga kigambibwa kubanga kirowoozebwa waliwo abagambibwa okuba
nti banene mu ddwaliro abandibanga bakwata ebintu ebyo ne babitwala mu private hospitals zaabwe then bo ne balya akasente mu bintu ebyo gwampuliriza kakati wenjogerera ebintu ebifaanana bwe bityo bannayuganda bye bimu ku bibadde bavumirira ebimu ku bibadde baleekaana nti lwaki bannange abasajja ebyobulamu tebabitereeza lwaki bannange ebyobulamu tebiterera mu ggwanga abamu ku bayimbi bo ne balabika nga bo balinga abasanyufu n'ebigenda mu maaso era bayimbanga ku mikolo gya kulaale eza General Kaguta Museveni nga bawaanawaana ebyo kakati we twogerera bitandise okubanoonya wuliriza oyo musawo yuyo adduka yuyo nfoto okujjanjaba abaana bali muno bafa tewaliwo abajjanjaba omwana wange afiidde mu kavuyo abaana bali eno bafa abaana bano babebi bafa baabo yuyo omwana yuyo afa baliwo abasawo babano baliwa abasawo bali eno beebase ssebo bazana okuba bali mu kwegatta fe tulye n'abaana bafa akatambi ako ngenda kakumalirayo nga tutuuse wekeetaagisiza omuyimbi saabayimbi omu ku bayimbi abayimbanga ku ziraale za General Kaguta Museveni twogereranga gakaaba gakomba omwana we afiiridde mu kavuyo mu ddwaliro ery'emulago eddwaliro eriyina obukulembeze eddwaliro erimanyiddwa okubeera nga ekyamazima liteekebwayo akasente nga ne munnayuganda omuntu wa bulijjo sente zaateeka mu ddwaliro emulago ekyamazima zimala era zandibadde zibaako ne kyezikola waliwo prices ezafulu waliwo akantu kano kafuluma nga kaliko ebisale ebisasulibwa mu ddwaliro mulago era nga bakulaga nti new mulago approved charges gabagamba nti consultation yekka just kwebuuza bwebuuza osasula emitwalo 5 kitegeeza Green Daddy yagisasudde waliwo kye bayita atinento bano abagenda ku nsonga z'ebyokuzaala abakyala bali embuto emitwalo 89 zosasula okuzaalira emulago examination under anesthesia emitwalo 8 abo bamanyi olusawo mujja kunnyambako pap smear emitwalo 15 fistula reconstruction emiliyoni 2 n'emitwalo 5 normal delivery omuntu ng'ogenda kuzaala bya bulijjo emitwalo 8 cesarean section emiliyoni 2 epidural and spinal analgesia emiliyoni 1 n'emitwalo 6 IVF emiliyoni 13 sperm injection emiliyoni 14 n'ebirala bingi nnyo byesinza kujja kulaga oba byesinza kunnyonnyola kubanga nange byembitegerako bitono naye ng'ensonga enkulu yambeera nga bweri mu ddwaliro ery'emulago ensasa geguddewo ekiro eyogezza bangi obwama oluvannyuma lw'okubeera nti omu kuba feesinze embeera eno y'omu ku abo aba protectinga gains zaabwe era awuliddwako ng'ayomba nnyo ayombera waggulu nnyo era ng'atabuse nnyo olwekyo ekituuse ku mwana we oyo musawo yuyo adduka yuyo nfoto okujjanjaba abaana bali muno bafa tewaliwo abajjanjaba omwana wange afiidde mu kavuyo abaana bali eno bafa abaana bano babebi bafa baabo yuyo omwana yuyo afa baliwo abasawo babano baliwa abasawo bali eno beebase ssebo bazana okuba bali mu kwegatta fe tulye n'abaana bafa gwe where are the doctors? You are sleeping, people are dying. What is the issue? Abakola ekiro baliwa, where are the doctors? They're there. Where? You come and show me. Bannange mbadde mbasaba temuwolereza muntu yenna. Where are the doctors? Where are the doctors? Show me where are the doctors. Abakola night shift baliwa. Where are doctors for night shift? Doctors for night shift, where are they? Tewelagenda kukola buzibu wonna mami, tewelaliikirira. No one is going to harm you. We need doctors. No one is going to harm you, please. Where are the doctors for the night shift? Wanji? I'm the one. You are the one for the night shift? You are sleeping? Kids are dying? I was there. We were talking to people there when they are rude to us. Something that you were where? Where were you? Where were you? We came and told you people when the kid had already gone. Honestly, let me tell you the truth. Baba Isa ngumwana wange amaze kufa. Let me tell you the truth.
She called me. You were the one scared. Our baby had stopped You were breathing. the one She was like, "Miss, carry the baby. I came that Baby side, had no one was blood. there. I came that side, no one was there. So after I went and called the other woman who is in her room. She has locked herself in her room. You get it? She said, you know what? 3 good minutes. And after she omwana nga afudde lwakuba abasawo bano bali careless. that's when she remembered. Ono yabadde alina agambye omwana we afudde lwakuba abasawo bali careless naye nga bye bimu ku bintu ate olyawo yabadde ayimbako agamba nti ezo ze zimu ku gains olyawo ze badde baprotectinga zimu ku laale ezajjeno Yoweri Kaguta Museveni zabadde ng'ayimbirako omuyimbi amanyiddwa nga Green Daddy. Eyo yembeera eri mu kubanga ate egenda maaso n'okwapeninga mu ddwaliro Mulago, eddwaliro Mulago omupya amanyiddwa nga Mulago Specialized Hospital. Kakati Mulago ono waliwo abamu ku bakugu abakulembera eddwaliro lino ery'e Mulago. Njagala owulirize bulungi nnyo era wano wenjagalira ofokasinga ennyo mannya g'ogenda okuwulira. Gentegeddeko era genkakasizzaako gy'oyo omwana eyafudde si ye yekka. Wabaddewo abaana abalala ab'abantu abalala naye engeri eno gy'ali muyimbi kirabika ye asobodde okukozesa eddoboozi lye n'asukka ku balala. Wuliriza. Mulago ono Mulago National Referral Hospital ayina abakulembera eddwaliro lino era nga mu bakulembeze ab'oku ntikko ye mukyalo oyo okasinga nnyo ku mannya g'ogenda okuwulira. Oyo omukyala yakulembera ttiimu era nga bakugamba Mulago is led by a team of experienced medical professionals and administrators. Kuliko omukyala amanyiddwa nga Dr. Rose Kusaba Byanyima ye executive director wa Mulago National Referral Hospital MNRH. Simanyi oba omukyala ono alina oluganda ku Winnie Byanyima oba teruliiwo, jakkola okunoonyereza ku nsonga eyo naye nga bamuyita Dr. Rosemary Kusaba Byanyima yakolanga executive director eddwaliro ly'e Mulago. Baamulonda mu kifo kino officially mu mwezi ogwokuna mwaka gwa 2024 oluvannyuma lw'okuba nti era yali asaavinga mu kifo kyekimu nga acting executive director okuva mwaka gwa 2022 yamala emyaka 2 nga asaavinga nga active ED naye nga tannalondebwa mu butongole kufuuka executive director ow'eddwaliro eryo paka mu mwaka gwa 2024 bamufuulira ddala. Waliwo munne amanyiddwa nga principal hospital administrator oyo gwolabaawo omusajja bamuyita David Nowamanya. Ono amanaginga administrative and support operations eza facility ne ye Mulago. Eddwaliro ly'e Mulago ye principal hospital administrator amanaginga ebintu ebisinga obungi awo eddwaliro ly'e Mulago. Bebamu ku bakulembeza ab'eddwaliro lino ate nga amannya ogawulira. Waliwo gwe bayita Professor Edward Kanyesije. Ono ye board chairman ow'olukiiko olwo lw'oku ntikko kati abo abasatu be basingira ddala okuba abawaggulu. Owulidde bulungi nnyo. Omu ye Byanyima, omulala ye Nuwamanya, owokusatu ye Kanyesije. Kakati wuliriza ate n'abalala. Waliwo departments oba zi wings kakati bali be batwala ekirijjeno ate waliwo abali wansi waabwe. Mulago Specialized Women and Neonatal Hospital executive director ye Dr. Evelyn Nabunya, oyo senior consultant gynecologist n'ebirala by'oyinza okumugattirako. Waliwo acting executive director recent nga bakakola transition Dr. Sam Ononge, oyo naye ali omu ku bakulembeze tiimu ey'abakulembeze abakulembera eddwaliro ly'e Mulago naye akoze mu kifo kino ddala wano mu January wa 2026. Waliwo deputy executive director Dr. Jole Nankunda, board chairperson Professor Romano Byaruhanga. Bano be bamu ku bakozi abakola ddwaliro oba abakulembera eddwaliro ly'e Mulago nga byonna ebigenda mu maaso mu ddwaliro lino balina sseya amaanyi, babiyinamu omukono gw'amaanyi, balina ebyokwogera bingi nnyo, basobola okunnyonnyola n'ebigambo ebirala ebifaanana bwe bityo. Kati nga sinnakutwala eyo njagala kukulaga Mulago Hospital
sente mmeka ze bamusaasaanyirizaako ebiviiriddeko bannayuganda abamu okujja ne balaga obusungu era nga beebuuza nti ddala zino sente zonna ezagenda mu ddwaliro ly'e Mulago twandibadde tukyayaayaana bwe tuti, twandibadde tubeera mu mbeera ng'abasawo tebaliiwo, twandibadde twebaka wansi ku semiiti obutanda bulinga obutamala. Uliriza, expenditure on the Mulago Specialized Hospital okusinziira ku phases ez'enjawulo nga bagamba nti Mulago Specialized Women and Neonatal Hospital construction yokka okuzimba obuzimbi yamalirizibwa ku buwumbi 95 95 billion Ugandan shillings. Sources: construction of the 9-story hospital was supported by $25 million loan. Nga sente ezimu loan yava mu Islamic Development Bank. Loan ezo zezimu kugali amabanja gozze ng'owulira gabadde googerebwako. Era nga kigambibwa okuba zezimu ku facilities oba equipments, medical equipments ezibadde zitekebwa mu ddwaliro lino zaamalawo obukadde bwa $8. Kakati obukadde bwa $8 ezimu teziriiyo, ezimu tezikola, abamu tebakola n'ebirala. Kakigambibwa okuba nti mu annual budget ey'eddwaliro ezimu ku wings mu ddwaliro ery'e Mulago biliyoni 36 n'obukadde 1500 saasaanyizibwa ku ddwaliro ly'e Mulago eryafiiriddemu omwana wa Green Daddy. Abasawo bennyini babeerawo, oba babadde beebase oba babeera bize oba kiki, kyokka nga abasawo abo bafuna omusaala nga guva mu ssente n'omuwi w'omusolo. Njagala nkulaga abasawo b'e Mulago bafuna as of 2026. Uliriza bulungi nnyo, tuli ku 2026. Ensonga z'abasawo ab'e Mulago otegeere bulungi nnyo ddala ssente ze bafuna ezivaako obuzibu oba ddala tebaagala bwagazi kukola bulagajjavu oba oliawo n'ensonga endala. Uliriza bulungi nnyo. Omukutu oli ku gwa Red Zone TV, Sibamulire Patrick nzemberawo kubanga nkuweereza. Okusinziira ku sources zennina zensobodde okufunako ezimu ku information ku nsonga z'omusaala bano abasawo gwe bafuna newankubadde nga bagufuna tebaagala kumanya. Sinnakulaga katambi aka Green Daddy nga alaaja n'okkamalayo naye ogenda kawulira. Kigambibwa Mulago National Referral Hospital waliwo major adjustments ezaakolebwa mu misaala egy'abasawo. Nti era mu mwaka gwa 2022-2023 waliwo enkyukakyuka, waliwo omusaala ogwalinnya n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Njagala owulirize. Medical doctors and specialists sente bafuna mmeka? Senior consultants afuna sente ziriyo mu $13.3 approximately obukadde 13.3 senior consultant dwaliro lya Mulago. Medical officers entry level afuna wakati w'obukadde 5 n'obukadde 6 depending on the department. Okusinziira ku department baba bamutadde. Kati bannansi senior nursing officers bafuna obukadde 4.6 approximately tuli ku ddwaliro ly'e Mulago. Nursing officers bafuna waliwo senior nursing officers bafuna $4.6 approximately. Then nursing officers bafuna obukadde 4.4 approximately. Assistant nursing officers bafuna obukadde 2.6 approximately. Enrolled nurses bafuna akakadde 1.4 ku kakadde 1.5 approximately wakati awo. Enrolled nurses aba baakawandiisibwa. Kakati ba administrators bakabejja bali bawulidde nkusomera ababedde abasalawo ebigenda mu maaso era nga bwe nkugambye nti bamanyi bingi era bavunaanyizibwa nnyo ku ebyo ebigenda mu maaso omuli n'ebyannyima oyo gw'olaba. Wuliriza sente ze bafuna ba administrator oba ba administration and support staff. Executive director afuna obukadde 15.10 approximately. Kitegeeza ziteeberezebwa buteeberezebwa. Deputy we oba deputy executive director afuna $13.3 approximately. Assistant commissioner
human resource afuna $1,16,000 n'emitwalo 5. No. It is $1,13,000. Ono assistant commissioner afuna $1,000,000 n'emitwalo 65. Approximately. Kakati uli abafuna sente ntono. Support staff oba ba driver baba staff attendants abasookerwako bafuna emitwalo 22,119. Approximately sizankomeredde. Budget uliriza. Budget eya sente efulumanga zino sente za misaala bakugamba the total government wage bill for financial year 2025-2026 has increased to 8.55 billion Ugandan shillings to accommodate these enhancements. Emisaala gyokka egy'abakozi b'emulago budget mu financial yo mwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 government yayongeza sente ezo era buli musawo ow'emulago kikakasibwa nkyagabana ku sente bwe tubagatta bonna n'ebigenda maaso byonna mu misaala gyokka obutabalika 8 n'obuwumbi 5,500 n'obukadde obugwamu eza siringi z'omwe w'omusolo. Kati gwampuliriza ekyo gye misaala gy'owulidde essaagala tulwewo ne tugenda butereevu omwana mulenzi amanyiddwa nga Green Daddy omuyimbi n'akatambike yakutte nga bwe njagala okawulire nga bwe kagenda okubanga katambula ng'akompuleyininga ku ngeri omwana we gye yafudde. Omwana we yafudde mu bintu eby'ekisiru nga bwe wamulidde agamba abasawo babadde beebase. Bino bigenze okubaawo nga twakava mu kampeyini zagenda okuggwa. Omusajja ono y'omu ku babadde bayimba laale za NRM ne General Yoweri Kaguta Museveni zibabadde batambuza. Njagala nkuwa akatambi kano okawulirize bulungi nnyo paka gye kagenda okukoma olabe firimu we yatandise yabadde ku TikTok live era akatambi kano abasinga obungi gye twakajje. Wuliriza. Abaana bali eno bafa. Nja kusaba akatambi kano tukatambula empola mpola keekwatamu nga ate tulina okubiwuliriza. Wanaba weekutte tokitya todduka tolowooza nti nja kuba mbijjeeko. Akatambi ngakko keekwatamu kakatonotono so we kaba keekutte gwe tovaako. Njagala tulabe Green Daddy firimu nga bwe yagikutte mu ddwaliro e Mulago ng'omwana we amaze okufa. Abaana bali eno bafa. Abaana bano babebi bafa. Baabo yuyo omwana yuyo afa. Baliwo abasawo. Abasawo bano baliwa. Abasawo bali eno beebase ssebo. Basala okuba bali mu kwegatta. Ffe tulina n'abaana bafa. Please, what is the issue? Where are the doctors? You are sleeping. People are dying. What is the issue? Abakola ekiro baliwa. Where are the doctors? They're there. Where? You come and show me. Bannange mbadde mbasaba temuwolereza muntu yenna. Where are the doctors? Where are the doctors? Show me where are the doctors. Abakola night shift baliwa. Where are doctors for night shift? Doctors for night shift, where are they? Tewera agenda kukola buzibu wonna mami teweraliikirira. No one is going to harm you. We need doctors. No one is going to harm you, please. Where are the doctors for the night shift? Wanji? I'm the one. You are the one for the night shift? You are sleeping? Kids are dying? I was there. We were talking to people there when they are rude to us. You were where? Where were you? Where were you? The caregiver. We came and told you people when the kid had already gone. Honestly, let me tell you the truth. Baba Isa ngumwana wange amaze kufa. Let me tell you the truth. She called me. Our baby had stopped breathing. I came that side, no one was there. No one was there. So after I went and called the other woman. She has looked at her room. You get it? She said, you know what? 3 good minutes. And after saying, Omwana wange afudde lwakuba abasawo shift. Tuwagana nabo batwematirirako bavimba. Omwana yeetaga special care. Tubabuuziza ntubagamba omwana ali mu mbeera eri critical. Can you move more to special care? Bematizi. Where are your colleagues, madam? You work alone?
You work alone? Mommy, you work alone? You work alone in this hospital? Where are your fellow doctors? Okay, where is the baby? Show us. Where is the baby? Show me. You take me where my baby is. You take me where my baby is. Mchalo mwana wange wali. Ogambe kwa badajjanjaba. Omwana wange aliwa, take me. Mukwano. Kino kyenkola sikikolera nze. Banaye, I'm not si kikolera nze kino kyenkola. Aliwa. Aliwa. Anedda. Si kyekyo. Muna ate kyolowooza kyendiko si kyendiko. Kyolowooza kyendiko si kyendiko. Ndi ku kirala nnyo. Ate kigenda kugguka. Nkukakasa. Omanyi lwaki? Gw'omulimu gw'ogukola bulungi era okuuma. Bano bwe basawo. Badde nsaba ondeke. Kwegayiridde. Bampita Green Daddy. Otegedde? Bw'ogenda ku Google, n'ossamu Green Daddy osotegera kyendiko. Sikwata video. Ndi live. Nsana ofuna omuntu ankwatira ku kamera. Waliwo n'omwana omulala afudde. Owaayi, waliwo omwana omulala afudde nga tewali basawo. Gyali. Omwana omulala afudde. Bane omwana omulala afudde nga abasawo tebaliiwo. Owange yafudde n'omulala afudde. Abasawo nga tebaliiwo. Omwana yafudde owange yafudde n'omulala afudde. Nga abasawo tebaliiwo n'omwana omulala afudde we twogerera. Abasawo nga tebalabikako. Bambi asikali mune siku nenya bambi era tontwala bubi. Si mulimu gwo mukwano. Kwegayide guveemu. Banga waliwo omusawo mulala eno. Aliwa. Njagala abasawo baliwa. Banga waliwo omusawo mulala yeekwese eno. Aliwa. Banga omusawo mulala ali eno. Yesibideyo musawo. Mfuta okujjanjaba abaana bali mukwegatta bayigalidde eyo. Bali eyo. Laba. Waliwo omwana omulala afudde. Bane wetwogerera waliwo omwana omulala afudde ng'owange we yafudde. Afudde lwakuba abasawo tebali mu kufaayo. Afudde lwakuba abasawo tebali mu kufaayo okujjanjaba. Afudde lwakuba abasawo tebali mu kufaayo. Mwana wange afiiridde wano. Kuba abasawo tebali mu kufaayo. Saa zino natandise okwogera saa 9. Zizino 12. Zizino zigenda mu 12. Ziweze 12. Nga twali musawo n'omu. Mulago. Tuli mulago. Bakita batya mulago biki? Mulago mpya special. Mulago specialized hospital. Tuli ku specialized naye nga baba tewali specialized wadde. Omwana wange afudde. Omwana wange afiiridde wano. N'omulala yakafa kati naye bafa lwakuba tewali basawo. Babajjanjaba. Wakafa abaana babiri owange omu n'owokubiri afudde. Wetwogerera. Owokubiri afudde kuba tewali basawo wano. Bagenda tuwa mirambo wano wetwogerera. Abaana bafudde. Specialized hospital Mulago abaana bafudde. Owange afudde n'omulala afudde. Mu dakiika eziwezezeko 10 mabega omulala afudde. Kuba tewali basawo bajjanjaba. Baba no babuna obufofofo. Baba neeno. Abasawo ne basikali baba neeno. Baba no wano. Bano basawo ne basikali era bakibaleese wano mbukunkwata. Ne wabe wankwatako n'omu. Bagenda kutya. Abaana bakafa babiri. Owange afudde mu dakiika 10 mabega waliwo omulala afudde. Kuba tewali basawo wano. Tewali basawo. Bakoma kukola sawa emu. Esaawa eziddako zonna tewaawo omuntu n'emu akola. Era baddako bonna bafanga abatalina bafa bufi bayiika buyiisi.
bayika Buyisi Mulago Special Hospital mwana wange wafiiridde. Waawo awo n'abantu beetaaga bujjanjabi tewali wadde n'omuntu n'omu afaako abajjanjaba bano ne bavumaganya gavumenti bano abasawo ba wano. Bomboclat Mulago Specialized Hospital Bomboclat omwana wange aliwa bamumpe. Omwana wange aliwa baliwa omukazi aliwo oli abadde wano aliwo omusawo atuwa omwana wange tugende aliwa baliwa omwana namusanze nga jjude omusayi mu kibatu bwati kumbe empiso bagifumise obi yakanula jasi bamukubyeho katule musayi negutandika muvambu paka gumuweddemu nemita omusawo nemuga naye omusayi nga mungi omwana mu kibatu najja neyefula amulongoosalongoosa awo natereza butereza kamutereddeko mpya azizaamu nkadde wano reception yawo yes webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira otugwa Red Zone TV oyo ye Green Daddy ebigambo biwulidde bulungi nnyo kati wano omwana wagambidde temujja kiwulira omwana wange afiiridde wano nga tezamufaako mujja kiwulira agambye ki otegeeza eggwanga esiri emulago mujja kiwulira kubanga tubagamba bulijjo nga buli omu agamba tebimukwatako ne bano boolaba wano balina abalwadde kati nkole ntya nze musaalina muwagiri wenaale musaakuli ate kati otugamba ki Kale webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification obeera omu ku abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate tubeere nga tutambulira ddala ffenna nebaza abazze nga mugoberera ensonga nga bwe tubadde tuzibawa era abatambudde naffe naddala abatadde obubaka bwammwe comment section. Njagala kubanga nebaza abazze mu comment section mbe nga mpitayitako mu bubaka bwammwe ngera bulijjo tubeere nga tutambula ensonga zibeere nga zigguka ku mukutu ogwa Red Zone TV. Webale kubanga obaddeyo naddala gwe abadde agoberera kampitayiteko mu bubaka buno obutono ennyo then oluvannyuma ate mbeere nga mbaleka wano tuwuliziganye mu updates eziddako. Abwanga Godfrey webale kubanga gy'oli agambye good morning Patrick ndo yabutaddeyo ddako. Nakyanzi Aisha n'agamba thanks for the updates nawe bali kubanga obeerako. Kagame Margaret nawe agamba Museveni must go we bali kubanga ogoberera. George Wilson Kato nawe bali kubanga ogoberera message yatuuse bulungi nnyo. Bamuyise Mainyakato nawe bali kubanga obaddeko message yatuuse. Bano bamuyise Aisha Uganda bali kubanga oli message yatuuse. Anisha Husina n'agamba we demand all political prisoners message yatuuse. Naga we bali kuweereza bamuyita Namulawa bali kubanga kwoli Magomo Blasio webale kubanga nawe kwoli message yatuuse. Sharifa naga wanga bulijjo agamba ku nsonga za Latifu Sebagala webale kubanga nawe kwoli. Nambi Brenda webale kubanga kwoli message yatuuse bulungi nnyo. Nuwakiza Irene nawe bale kubanga ogoberera message yatuuse. Nalugo Ruth nawe bale kubanga kwoli message yatuuse. Bamuyise Ira Breeze nawe webale kuba kwoli agambye tambuza video. Nabukeera Aisha webale kubanga nawe ogoberera. Mukalazi David nawe bale kubanga kwoli. Ono bamuyise Anisha Husina webale kubanga nawe ogoberera.
Nesha sina message tuse bulungi nnyo webale kubanga obeerako ku mukuto gwa Red Zone TV ate n'obanga ojja ne mu comment section n'oteekako obubaka Bwanga Godfrey nawe bale kubanga kwoli ku mukutu ogwa Red Zone TV na buli muntu yenna azze nga agoberera era n'oteekako obubaka bwo nkwebaza okubanga obaddeyo yonna gy'osinzidde okubanga ogoberera ezo ensonga nziresaawo ndowooza muzitegedde bulungi nnyo Gambika akwatiddwa omuyimbi yennyini era n'abaako ebigambo bye yayogedde nga bw'obiwulidde kanzije tubeere nga tuwuliziganya ate mu updates ezigenda